بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أفضل صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زي ما مشيني ونو ستوديوز za PAL FM 17 katonyeze mwenda ekula elyomu twabulijo olunaku lwakuna walilahi alhamdu ennaku z'omwezi 17 omwezi guno ogwa Dhulqaada omwaka 2038 hijiriya. Programu yaffe ekitiibwa tugitandise n'ekitabo kya Allah Qur'an al-Karim ebadde suratu al-Ghashiya okuva ewa Sheikh Muhammad Siddiqi al-Minshawi rahmatullahi alayhi rahmatan wasi'a. Wano mu studios tuna Sheikh Hussein Mutambala mu programu zaffe zibirawo buli lwakuna emanyikiddwa nga at-ta'ammulatu, okwegendereza n'okufumiitiriza n'okukenkuka mu ssuula enyimpimpi zirisangibwa mu Qur'an wano mu juzu amma. Sijja kwetolola nnyo katugende butereeve wa Sheikh. Naam. Alhamdulillahi rabbil alamin alladhi khalaqa al-insan allamahu al-Qur'an wa allamahu al-bayan. Usalli wa usallimu ala nabiyyil mursal محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم وعلى آله ومن سار على هديه إلى يوم الدين وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبيبتي وأبولي زبا لدي يفين النانزي بار FM dibasanyo lyerere bwe tuddamu okubeera nga tusisinkana mu budde bwaffe buno era ne tuddamu okuba nga tuwuliziganya mu musomo gwaffe guno. Ng'omusomo gwaffe guno si mulala gwe musomo gugamba nti at-ta'ammulatu, okwetegereza n'okwekenneenya fi maani suwari l-kiswari, amakulu agasangibwa mu ssuula zaffe zino enyimpimpi. Bakadde baffe aba PAL FM, Allah subhanahu wa ta'ala abasaasire era abawe ebirungi byonna bye baagala fi dunya wal akhira. Basiima ne baagala omusomo leediyo yaffe neebeere nga esomesa era eyigiriza abantu eddiini yaabwe okusinziira mu buli kasonda kansi yonna. Era omulimu guno gugenda gukolebwa baseeka abanjawulo abatusomesa emisomo egy'enjawulo. Allah subhanahu wa ta'ala asasule bulungi bwereere buli seeka yenna ajja n'abeera nga ategeeza eggwanga, ategeeza abantu obutuufu bw'eddiini yaabwe eno eddiini Busiraamu. Eddiini eno Busiraamu ddiini yakusoma na kweyigiriza, era okusoma n'okweyigiriza okutasaana kubula ku muntu okumala olunaku lwonna. Ab'ebitiibwa y'ensonga lwaki tuli wano kusoma na kuyiga ddiini yaffe nga tumanya essuula zino enyimpimpi. Essuula zino enyimpimpi amakulu gaazo go gabeera gawala, y'ensonga lwaki zeetaagisa okuwa akadde n'ofumiitiriza n'olowooza ku makulu gaabyo n'engeri ebigambo Allah subhanahu wa ta'ala gye yabireetamu. Sijja baruyisaayo ab'ebitiibwa abatuwuliriza, tuli ku ssuula yaffe emanyiddwa obulungi nga Surat Annansi. Surat Annansi twamanya sababu nuzuli, twagamba nti essuula zino ziri bbiri nnongo, Surat Falaki ne Surat Annansi zakka mu kiseera kye kimu era zakkira ku nsonga y'emu. Omubaka sallallahu alayhi wa sallama yalogwa. Allah yayagala eddogo ne limukwata, naye nga ayagala atuyigirize singa ebintu ebyo bibeerawo, kubanga biri mu nsi mwe tutambulira, ebyeddogo biri mu nsi mwe tutambulira era abantu babikozesa nnyo. Naye yayagala okututegeeza n'okutumanyisa singa omu ku ffe abakkiriza aba alogeddwa oba eddogo limukutte, ekintu ekyo akivaamu atya. Kwe kussa essuula eno ne ginnaayo Surat Falaki gye twannyonnyola ku luli ye yali sababu nuzuli. Twagamba nti Allah subhanahu wa ta'ala yatandika essuula eno ng'agamba nti qul, gamba. Allah subhanahu wa ta'ala alagira agambe, naye ani gwalagira agambe? Gwe bali balagira agambe ekiseera ekyo ye mbaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam.
kubanga eno amuru kuno kulagira ate bulijjo okulagira mu lulimi olw'Olwarabu balagira aliwo, tebalagira ataliiwo. Amuru yonna ebeera lil mukhatab, eri oyo gw'oba oyogera naye. Bw'oba ng'onaalagira gw'ataliiwo kati weeyambisa ennyukuta endala, toleeta kikolwa kikalu, wabula weeyambisa, wabeerawo ennyukuta endala ze weeyambisa z'ogatta ku kikolwa n'osobola okubeera kati ng'olagira ataliiwo. Naye wano ekikolwa ekikalu ekigambye nti kul gamba, kiba kitegeeza nti nno gwe bagamba, gwe balagira ali mukhatab, boogeraganya naye. Kul gamba gwe ani? Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Senga oba osika embeera omubaka gye yalimu ekiseera ekyo okubeera nga bamugamba agambe, yali aliko eddogo lye baali bamusindikidde. Kati naawe tosobola okuggyayo khitaabu eyo neeba nga tekyali ku Muhammad sallallahu alayhi wasallama, esobola okubeera ku gwe kati akutte Qur'ani awuliriza, kubanga olina ebizibu era olina obwetaavu eri Mukama Katonda wo. Kati gamba gwe ali mu buzibu. Bw'oba ng'oli mu buzibu ng'omubaka bwe yalimu, bakugambye ogambe, ogamba otya? A'udhu bi rabbil falak. Neewogoma. Okwewogoma buli wakubeerawo wateekeddwa okubeerawo ebintu bisatu. Era owekitiibwa mpuliriza njagala okimanyi. Buli bakugamba nti waliwo okwewogoma oba okwekingiriza, wateekeddwa okubeerawo ebintu bisatu. Al-musta'iidhu, gwe asaba okukingirizibwa oba asaba okwewogoma. Ekirala, wal musta'aadhu bihi, oyo gye tuddukira okwewogoma nga gwe twagala atutaase. Mimma nakhshaahu, nga twagala atutaase mu ekyo oba oliawo kye tutidde ekiyinza tutuusaako obulabe. Nga ne wano gye tuddukidde era gwe twagala atutaase ku ekyo kye tutya ekiyinza tutuusaako obulabe nga se mulala nga ye Allahu, ye Allah w'ekitiibwa. Ate eyo mpagi y'amaanyi nnyo mu kwekingiriza, oteekeddwa okubeera ng'oli munywevu nnyo ku mpagi eyo. Ng'oli munywevu kutya, ng'oli munywevu otya, oba oli munywevu ng'okakasa bulungi ddala nti amaanyi g'alina la ya'jizuhu shay'un, tewaliwo kintu na kimu kigenda mmulemerera, tagenda kugezaako bugeza. Gy'oddukidde akutaase, njagala okakase nti nno alina amaanyi ag'enjawulo, amaanyi masufu nnyo, tewaliwo kimulemerera. Ekirala, empagi eyokusatu, al-musta'aadhu minhu, kyekyo kye twagala okutukingirizaamu, Allah ow'ekitiibwa kyetukingirizeemu. Eyo nayo mpagi yakusatu mu kukingirizibwa oba mu kwewogoma. Ngambye empagi ziri ssatu mu kwewogoma. Empagi esooka, gwe omwewogomi. Gwe omwewogomi yenze, yeggwe, yeffe ababeera n'ebizibu byaffe, ffe beewogomi. Empagi ey'okubiri nga yeesinga okubeera ennywevu ennyo ennene mu mpagi zonna, al-musta'aadhu bihi, oyo gye tuddukidde, gwe tusaba atubudamye, atukingirize obubi bw'ekintu kino kye tutya. Empagi endala, al-musta'aadhu minhu, kyekino kye tutidde omutawaana gwakyo oguyinza okutukosa, kitusaba Allah atukingirize mu kyo. Kati neno aya bwe tuba nga tugisoma, njagala otunulire weegendereze nnyo ebintu bino bibiri. Ekisooka nti gwe tusaba atukingirize, ittasafa bithalatati sifaati, yeetenze n'ebitendo bino bisatu, nga tannaba kwatula kyagenda kutukingirizaamu
nga tannaba kwatula kyetutidde bubi bwakyo tumusaba kitukingirizeemu, yasooka kwetenda na bitendo bino bisatu. Ekitendo ekisooka yagamba nti birabbi nnas, yagamba nti kul, gamba gwe nabbi Muhammad, oba gamba gwe ali mu buzibu, ng'olina obuzibu bw'otidde oba olina kyeweekengedde kyonna, gamba audhu, neewogoma. Okwewogoma seeka wange mwebaza nnyo Sheikh Hussein Mawejje obwekatwe, yaŋŋamba nti nno yantereeza nanga nti ogamba kukingirizibwa, okukingirizibwa si Luganda olulimi Luswayiri. Ekituufu kiri nti nno kwewogoma. Era nange Sheikh njagala nzikanye naawe nti ntambulire ku kigambo kwewogoma. Gamba gwe nabbi Muhammad, oba gamba gwe ali mu buzibu ng'oyagala obuzibu buno okubuvuunuka obuveemu, gamba audhu, neewogoma. Bulira Allah ekikolwa kyatulagiriramu mwe tuba twogerera tugambe aleese ekikolwa kya mudhari'u. Ekikolwa ekya mudhari'u abasoma olulimi lwabwe bagamba kyekikolwa ekitannaggwa. Ekikolwa ekitannaggwa bulijjo Allah bw'akulagirira mu kikolwa ekya mudhari'u, ekikolwa ekitannaggwa, kiba kitegeeza nti okulagira okwo ayagala omulimu ogukole istimurara, ogukole nga gwa lutentezi bulijjo. Buli lwoba nga olina kyotya bulubeerera, buli lwoba nga olina kyotidde, olina embeera ekunyize, olina embeera eyinza okunyigiriza, gamba lubeerera. So si kugambako lwaleero ate enkya n'oba nga tobigambye. Si kubeera nga weekingiriza olwaleero ewa Allah ate ng'enkya ogenda kuddukira wa birala. Yensonga lwaki akulagiriridde mu kikolwa kya mudhari'u. Ekikolwa ekya mudhari'u bakireeta nga kikolwa kitannaggwa. Bakyogera bulijjo baimamu kibiina batuyigiza Oluwalabu batuga nti fiiru mudhari'u kikolwa ekitannaggwa. Nina Oluwalabu nze lutono lwange. Ekikolwa ekitannaggwa ngasomesa. Ekikolwa ekitannaggwa bulijjo baba bakulagiririddemu omulimu nga bagukulagiridde mu kikolwa ekitannaggwa, kiba kitegeeza nti lubeerera. Olina kugukola lubeerera nga togusiriikiriza ate nga togwosaamu. Aya yaffe gye tukyaliko ye aya esooka nga Allah subhanahu wa ta'ala alagidde omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam, oba alagidde gwe ali mu buzibu nti kul, gamba audhu, neewogoma lubeerera birabbi nnaasi, nga neeyambisa. Eno baa'u birabbi nnaasi, eyo baa'u tufiidu al-isti'aana, ewa amakulu ga kweyambisa. Neewogoma naye nga neeyambisizza, bimaana kyentadde wakati wange, gwentadde wakati wange n'ekyo kyentidde y'ono rabbi nnaasi, omulezi w'abantu. Omulezi w'abantu kye bayita rabbu nnaasi, gwe bayita okwetenda ne rabbu nnaasi, omulezi w'abantu, kubanga abantu yabakolako bino ebintu bisatu. Era akola ku bantu ebintu ebisatu bino bye ngenda okumenya. Oyo yabeera rabbuhum, yabeera omulezi waabwe. Ekisooka awjadahum min ghairi mithalin sabiq, ye yabatandikawo n'abateekawo nga talina kifaananyi kyonna kyasooka kwakoppa. Ye yatandikawo abantu n'abateekawo min ghairi mithalin sabiq, nga tewaliiwo kifaananyi kyonna kwe yalabira kutukola mu mbeera eno gye tulimu. Ekyokubiri, huwa alladhi razaqakum, yo yabagabirira okuva lwe baliwo paka lwe baliggwawo, yabalabirira, yabawa riziki, yabawa ebibayimirizaawo okuva ku mpewo, mazzi, byakulya, byakunywa, byonna ebyo Allah subhanahu wa ta'ala yabikolako. Ekyokusatu, mudabbiru shu'unihim, yakola ku mbeera, yaddukanya embeera zaabwe, embeera ez'ennaku
yaziddukanya, embeera ez'essanyu yaziddukanya, embeera ez'obulwadde yaziddukanya, embeera ez'obulamu zonna embeera ezo yazikolako. Kati ensonga lwaki Allah subhanahu wa ta'ala yeetenda wano n'ekitende ekigamba nti rabbu nnaasi, ye mulezi w'abantu. Twagamba ku luli nti nno ekigambo nnaasi kitegeeza kivuunulwa oba kiwa amakulu linnya erigatta ebitonde ebibiri. Naye lwaki wano bwe tuba tuvuunuliridde ku bantu? Kubanga ku bitonde bino ebibiri bwe tuba tuvuunula nnaasi tuga nti rabbu nnaasi, omulezi w'abantu, tukivuunulira ku bantu kubanga ku bitonde bino ebibiri newankubadde nga byonna byegattira mu linnya lye bayita nnaasi, naye bino ebitonde ebibiri Allah subhanahu wa ta'ala abantu be yasinga okusembeza ennyo gyali, kubanga mwe yalonda ba awliya ube mikwano gye ennyo yakironda mu bantu, bannabbi be yawa obubaka bwe bagende babutuuse eri ebitonde bye baali bantu. Ate walikawuni nnaasi allamahu albayan, n'olwokubeera nti nno abantu Allah yabayigiriza okunnyonnyola. Kati ekitiibwa ekyo oba erinnya eryo erya nnaasi y'ensonga lwaki lisinga okuddukira ennyo ku kulivuunulira ku bantu. Ma annahu isimun yashtariku fiihi jinsaani, owamu n'okubeera ng'eryo erinnya lyegattibwamu ebika by'ebitonde bino bibiri, al insu wal jinn, abantu n'amajini. Katugamba nti birabbi nnaasi, Allah subhanahu wa ta'ala atulagidde nti n'atugamba nti kul gamba a'udhu neewogoma neekingiriza birabbi nnaasi, nga neeyambisa omulezi w'abantu. Gwe bayise rabbu omulezi nkugambye yakola ku bantu oba yakola ku bitonde by'ebintu bino bisatu. Ye yatandikawo ebitonde nga tewali kwakoppa. Ekyokubiri yabigabirira okusobola okubeera nga bibaawo. Ekyokusatu yaddukanya embeera zaabyo zonna. Oyo rabbu nnaasi. Sooka otunuulire aya eno omulundi ogwokubiri era Allah subhanahu wa ta'ala yeetenze nakitendo kigamba nti rabbu nnaasi ma annahu rabbu jamii makhluqatihi. Allah yagamba rabbu nnaasi, mulezi w'abantu, owamu n'okubeera nga tukimanyi bulungi ddala ti Allah ye mulezi w'ebitonde byonna, ebitonde byonna ye mulezi waabyo. Kati lam yakul rabbul alamina, teyagamba rabbul alamina mu aya eno. Mu aya eno teyagamba rabbul alamina, wa innama qala rabbun nas, teyagamba rabbul alamina wabula yagamba rabbun nas. Lwaki? والكون الاستعاذة لكون الاستعاذة لدلالة على شرفهم أولا ekisookera ddala yali ayagala okulaga mu bitonde byonna bye yatonda abantu bali ku ddala lya waggulu nnyo, abantu bakitiibwa nnyo ku bitonde byonna. Ebitonde byonna byonna Allah bye yatonda nassa mu nsi muno yabitonda n'abisawo ku lwaffe tubyeyambise. huwa alladhi khalaqa lakum ma fil ardi jamia. Allah yoyo yabatondera byonna ebiri mu nsi, yabibatondera nga byammwe muganyulwe nabyo byonna. Kati kyova olaba nga abantu ffe tuvuga n'amajini, abantu ffe tuvuga amajini, n'osanga omuntu nga yeddira amajini n'agateeka wagatadde n'agateekeraawo gamukolera emirimu gye. N'osanga omuntu ng'afuga empologoma, afuga engo, afuga ennaagani, omu n'okubeera ng'ebyo ebitonde bya bulabe, naye omuntu abirinako control. Kati Allah subhanahu wa ta'ala yeetenda na rabbu nnaasi lidilatina ala sharafihim, olw'okulaga ekitiibwa kyabwe nti bakitiibwa. Ate ekirala walikawuni listi'aadha waqa'at min sharri ma yuwaswisu fi sudurihim, nti olw'okubeera nga kiri kyetunaayogera eyo kyetwagala kyetusaba Allah tukingiriza obubi bwakyo tetunnakyogera, era aya tennaba kukyogera, naye olw'okuba ekyo kyetusaba Allah atukingiriza obubi bwakyo businga kubeera mu bifuba byaffe, kisinga kuwangalira mu bifuba byaffe, kisinga kukolera mirimu gyakyo
kigikolera mu bifuba byaffe. Kati yensonga lwaki Allah yayatuukiriza ekigambo nas. Ekitende ekyokubiri mu bitendo Allah subhanahu wa ta'ala bye yeetenda nabyo nga tonnabagenda ku kitende ekyokubiri, njagala omanye nti aya esooka eyina ekika kya tawhidi oba omuteeko gwa tawhidi gwenywezezza, era ng'eringa etugamba nti bwe tunaaba nga tetunywedde mu muteeko guno gwa tawhidi ogwe mu aya eno esooka, kiri kye tusaba Allah atukingiriza obubi bwakyo kiyinza okutulemerako, kiyinza okutwesibako, tuyinza obutayitamu. Omuteeko gwa tawhidi oguli mu aya eno esooka gwe muteeko gumanyiddwa nga tawhidu rububiya, anti ekigambo birabbi nas bimaana ekigambo rabbu mwe tujja ekigambo kye bayita rububiya. Tawhidu rububiya kwe kwawula Allah nga tumwawulira ku bikolwa bye ye byakola. Buli yenna ayawula Allah nga amunywezaako nti ebikolwa bino yabikola aba ali mu kunyweza mu kukakasa kye bayita tawhidi rububiya. Ebikolwa byakola bye biriwa, ye mutonzi wa buli kintu kyonna. Ekyo kikolwa kiki? Teriyo yali akikoze. Ye yatonda eggulu, ye yatonda ensi, ye yatonda na buli kiramu kyonna ekiwangalira mu bintu ebyo ebibiri, ye mutonzi waakyo. Yazibye obudde yabukeesa, yatonyesa enkuba. Bimaana bw'obeera ng'oli okakasa Allah nti ebikolwa ebyo yabikola owatali mulala, oba oli mu kye bayita tawhidu rububiya, okwawula Allah nga tumwawulira ku bikolwa bye ye ebikolwa bye byakola. Kati nga mu aya eno alinga atutegeeza tugamba nti ng'oyagala okuvvuunuka obubi bw'ekintu kino kye tugenda okukoonako mu maaso awo, ng'oyagala okukivvuunuka obubi bwakyo, sooka obeere munywevu nnyo mu kye bayita tawhidi rububiya, okakase nti Allah subhanahu wa ta'ala ye rabbu nnas. Aya eyokubiri Allah subhanahu wa ta'ala nga tannaba kwatula bubi bwa kintu kino kye tumusaba atukingiriza obubi bwakyo, nga tannaba kukyatula asoose ate azzeeko okwetenda ekitende ekirala jala jalala, era ekitende ekyo ekirala ng'ayagala tubeere banywevu ku saidi yaakyo kyekiriwa maliki nnas. Agambye maliki nnas. Ekigambo maliki kitegeeza ki? Kitegeeza dhu tasarrufin kamil, yayina obuyinza obwenkomeredde ku kitonde kye bayita nnas. Ye mufuzi w'abantu jala jalal. Allah ye maliki nnas, ye mufuzi w'abantu. Omufuzi si mukulembeze. Omukulembeze ateesa, omukulembeze ateesa abakulembera, ateesa nabo. Kati nga bano ab'oku nsi kuno bo bagenda ne beeteeka mu kiti kye batali, balowooza nti nno bafuzi. Bo bateekwa kuba bakulembeze. Bakulembeze byawukanira wa? Anti omukulembeze alina okuteesa, ne waba aleeta polisi yonna asooka kugiteesaako ne banne tugise mu nkola oba nedda, enaakola oba teekole, oleeta obuzibu oba netteereete. Naye ye omufuzi, Allah ye mufuzi, teyateesa naawe. Bwe yali akulagira kyakulagira teyateesa naawe, yaleeta buleesi, yagamba bugambi nti olunaku eswala mmeka? 5 full stop. Swala 5 mu mwaka mulina osibala manzaani, mu mwaka mulinamu okusibamu omwezi mulambo gwa Ramadhaani. Teri kuteesa, teyateesa. Musimanye enjala enkosa, simanyi nze nnaka, teyateesa. Oyo ye mufuzi. Era njagala owekitiibwa mpuliriza omanye Allah si mukulembeze, Allah mufuzi. Ate abalala bano ab'oku duniya bakulembeze lwakuba baagala okwessa mu kiti kyaki, beenanika amasuuti amanene. Please. Allah subhanahu wa ta'ala ye maliki nnas. Amakulu ye munannyini buyinza obwenkomeredde, omufuzi w'abantu. Era aya eno agasse ekigambo maliki n'akigatta ku nnansi, owamu n'okubeera nga yakyogeddeko dda mu aya yasoose nti rabbu nnansi. Ekyo mu lulimi bakiyita afiful bayani,
okuba kuyita kugatika kwa kunnyonnyola. Atifu bayani bulijjo okugatika okw'okunnyonnyola. Olaba baddiŋŋanya erinnya eryo bagenda bagattikako nga baligatta baliddiŋŋana, kiba kitegeeza nti nno ekyo kye baddiŋŋana kiina enkizo, kiina ekitiibwa mu bitonde byonna ebisigadde. Kiki kye baddiŋŋanye? Ye nnaasi. Kasitaagambye nti maliki nnaasi, kiba kijjeeyo bulungi nnyo ekitiibwa abantu kye balina ku bitonde byonna ebisigadde. Kati nno Allah subhanahu wa ta'ala atugambye nti maliki nnaasi ye mufuzi w'abantu. Awo Allah ajjeeyo erimu ku mannya ge. Awo Allah akozesezza erinnya lye mu mannya ge g'ayina amalungi 99 ajjeeyo erinnya lya Malik. Lwaki wano lyakozesezza okuleka amannya amalala gonna? Kubanga erinnya lino erya Malik lye lirimu ekitendo ekisobozesa ebitendo ebirala byonna ebiri mu mannya amalala okukola. Maliki, erinnya Maliki omufuzi, bimaana ya omufuzi yalina amaanyi ku buli kintu kyonna. Eryo erinnya lye lisobozesa ekitendo ekiririmu kyekisobozesa ebitendo ebiri mu mannya ge amalala gonna okukola. Kankuwa ekyokulabirako. Allah subhanahu wa ta'ala tugamba nti Ar-Rahman y'ow'ekisa ekingi ennyo kuno ku nsi. Sebo ne bw'oba n'ekisa ekingi ennyo kuno ku nsi naye nga toyina buyinza, ekisa kyo tekikola. Twala ekyokulabirako. Oŋŋambe nti nno okyaddeko eruzira mu bantu abali mu makomera, n'olaba embeera gye balimu, n'obutalya kwe babaako, n'eddembe lyabwe ery'obuntu eri baggyibwako, obakwatirwa ekisa. Kati ekisa kyo kiyinza okukola nga toyina buyinza busobola kugamba nti mubate. Ekisa kyo tekisobola kukola nga toyina buyinza busobola kulagira bantu nti abo bendabye mu kkomera be babonaabonya bwe bate bambi mbasaasidde nnyo, ekisa kyange kinene nnyo, nga toyina buyinza bwagamba nti bate. N'obwonaasaasira otya kirina mugaso. Banga otambula bibyo osanga abayombagana bakayagana, oyagala obbalamula, kubanga mu mannya ga Allah malungi mulimu erinnya Al-Hakamu, omulamuzi, alamula. Kati ekitende ekyo ekiri mu linnya eryo okukola oyina kubeera nga bw'olamulako obayinako obuyinza. Goyinza kudda mu bantu b'osanze mu kkubo otalina bw'obayita n'obaga mumpitiremu ensonga zammwe mukolere mbasalirewo ekituufu. Tobayinako buyinza. Era bw'oba obagambye nti nno mumpitiremu mpulire bakugamba ngaani, tukuyitiramu ngaani. Amako toyina buyinza kubo. Otakuyisaamu mpi. Kaakati Allah mu mannya 99 yalondamu erinnya lya Malik nga lyerinnya eririmu ekitendo ekisobozesa ebitende ebirala byonna okubanga bikola ebiri mu mannya amalala. Yensonga lwaki Allah subhanahu wa ta'ala yalondawo erinnya lya Malik. Ab'ebitiibwa bampuliriza. Era mu aya eno ey'okubiri njagala okukkaanyi nange nti tulinamu omuteeko gwa tawhiidi. Mu miteeko gya tawhiidi esatu eno aya ekiikiridde omuteeko gwa tawhiidi gwe batukubiriza bulijjo. Mu Maliki omwo mulimu omuteeko gwa tawhiidi ng'omuteeko ogwo gwe guyitibwa tawhiidul asma'i was sifaati. Amakulu kwe kwawula Allah nga tumwawulira ku mannya ge yeetuuma so si gwe gw'omutuuma. Mumanyi mwina engeri gye mutuumamu Allah amannya gateetuuma, ekyo kikyamu nga liiso ddene. Nti alina eriiso ddene oba babakusa kinaaya nti alaba nnyo. Alaba nnyo ga albasiiru, omulabi. Anti oluusi babaliza mu Luganda. Please mujja kutuuma Allah amannya gateetuuma ate mufune omusango omugo. Kati nno ate kabamba ggulu kubanga ago gawerako nnyo ago gawerera ddala. Allah ne bamuyita ani? Kabamba ggulu. Alina Al-Khaliqu. Ago ge mannya ge yeetuuma ye mutonzi, atonda buli kintu kyonna era yatonda buli kintu kyonna.
Idhan kati aya eyokubiri etulingizzaako mu muteeko gwa tawhidi ogwokubiri mu miteeko gya tawhidi gye tulina esatu nga kwe kwawula Allah nga tumwawulira ku mannya ge yeetuuma n'ebitendo bye yeetenda nabyo oba omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam bye yamutenda nabyo. Ab'ebitiibwa abampuliriza, aya eyokusatu egamba nti ilahi nnas. Ekigambo ilahi kitegeeza maabud, omusinzibwa w'abantu. Amakulu, abantu gwe bateekeddwa okusinza. Kino n'ekitendo kyekiriko kalimanywera. Omuntu yenna kikakasa n'akinyweza ku Allah n'akijja ku birala byonna nga kirina kuweebwa Allah yekka. Ekyo kyekiyisa omuntu oyo nti oyo ye mukkiriza. Tojja kuyitibwa mukkiriza lwakunyweza ku Allah bikolwa bye, ekyo tekikuyisa mukkiriza. Okugamba nti Allah yatonda eggulu n'okomaawo, ekyo tekikuyisa mukkiriza. Okugamba nti Allah ye amannya amalungi ye Allah era ye almaliku, ekyo tekikuyisa mukkiriza. Wabula ekikuyisa omukkiriza kwe kugamba nti oyo yatonda eggulu era oyo nannyini mannya amalungi nga ye Allah era nga ye maliki, ye yekka asinzibwa owatali kirala kyonna kisaanidde kusinzibwa okuggyako ye yekka. Buli yenna akakasa bw'atyo n'ayogera bw'atyo, oyo gwe bayita omukkiriza. Era y'ensonga lwaki ekitendo kino Allah subhanahu wa ta'ala akisembezzaayo mu bintu by'asembezzaayo. Barakallahu fiikum wa jazakumullahu khairan. Ab'ebitiibwa abatuwuliriza era abawuliriza ba radio yaffe Annansi Paro FM, tuli ku Suratu Nas era tuli ku aya eyokusatu. Allah subhanahu wa ta'ala yeetenze nakugambye nti nno buli okukingirizibwa bwe kubeerawo wateekeddwa okubeerawo ebintu bino bisatu byegendereze nnyo. Gwe asaba okukingirizibwa bakuyita almustahizu, gwe asaba okukingirizibwa. Walmustaadhu bihi, ate n'oyo gwe twagala atukingirize nga ye Allah, gye twewogoma atukingirize nga ye Allah jalla jalali. Ate n'ekyo kyetulengeddemu obubi oyo buyinza otukosa nakyo tusaba Allah atukingiriza obubi bwakyo. Kyetusaba Allah atukingiriza obubi bwakyo essura tenaba kukyogera, naye ye mwennyini asoose kwetenda ebitendo bino bisatu. N'agamba nti nno qul a'udhu birabbi nnas, yeetenze n'okubeera nga ye mulezi w'abantu, ne tugamba nti awaliwo tawhidi rububiyya. N'agamba nti maliki nnas, ye mufuzi w'abantu. Amakulu, yalina obuyinza obwenkomeredde ku bantu, asobola okubafuula kyaba yagadde ate nga tabuuzibwa, ate nga tewali amunenyezza. Omwe ne tugamba nti tulinamu tawhidul asma'i wa sifaati, okwawula Allah nga tumwawulira ku mannya ge n'ebitendo bye. Era ne mbagamba nti lwaki mu mannya ge gonna alonzeemu linnya lino lya Malik? Kubanga erinnya lya Malik lye lirimu ekitendo ekisobozesa ebitendo ebirala byonna ebiri mu mannya amalala gonna okukola. Tosobola kubeera ng'ojja n'okuba waakisa, tojja kubeera wa mulamuzi, tojja kubeera ku nsonga yonna nti oli muyinza naye nga tolina busobozi. Kati Malik Nas ye mufuzi alina obusobozi ku mbeera z'abantu zonna, ye mufuzi waabwe. Nitugamba nti ilahi Nas guno sembezzaayo omuteeko gwe bayita tawhidul uluhiyya, kwe kwawula Allah nga tumwawulira ku bikolwa byaffe ffe abantu bye tukola. Ebikolwa byaffe ffe abantu bye tukola ebidde eri Allah kubeera kusinza. Kati buli kyonna kye tukola nga tukikolera Allah subhanahu wa ta'ala kuteekeddwa kubeera nga kusinza. Kati ilahi nnas ye musinzibwa w'abantu. Amakulu, abantu gwe bateekeddwa okubeera nga basinza. Abaffe okwawula Allah mu muteeko guno ogw'okusinza kyekiyisa omuntu nti mukkiriza oba kyekiyisa omuntu nti oyo si mukkiriza, oyo muwakanyi. Aba amaze kuwakanya
na kulimbisa muteeko guno omuteeko ogwa tawhidul uluhiyya. Allah subhanahu wa ta'ala omuteeko guno agusembezaayo ogw'okusinzibwa nti ye musinzibwa w'abantu yalwa nsonga nti nno guno omuteeko gwe guliko okusika omuguwa wakati w'abannabbi n'abagoberezi baabwe. Temulowooza nti nno ekyatuusa bannabbi ba Allah okubeera nga basika omuguwa n'abagoberezi baabwe yali nsonga ndala. Kubagamba nti ateekeddwa okusinzibwa owatali kumugattako kirala kyonna ye Allah. Yensonga lwaki abagoberezi b'abannabbi baasikanga omuguwa. Awo kalumanywera ng'avaawo. Kalumanywera avaawo. Kalumanywera tavangawo bannabbi kugamba abagoberezi baabwe nti Allah yatonda eggulu. Ekyo kyabanguyira okukkiriza. Era awo tewaali kusika muguwa. Era Allah agamba nti wala insa'altahum, senga oba obuuzizza abantu abo man khalaqa as-samawati wal ard, ani yatonda eggulu n'ensi, la yaqulunna Allah, bajja kwogera nga tebeesittadde nga tebakeereye nga bajja kwanukula mu bwangu supiidi nti oyo ye Allah. Kati bakitegeeza nti awo tewaali kusika muguwa, wabula okusika omuguwa n'enkayana n'enkalu mu ku tawhidi ono, awo tawhidul uluhiyya oba kalumanywera awo. Era naawe ngwampuliriza, buli lwonaaba nga oyimiridde ng'okubiriza abantu babe nga basinza Allah yekka owatali kumugattako kirala kyonna, ojja kufuna ku ebyo bannabbi bye bakola ki bye baafuna. Ojja kuyitibwa omulalu, ojja kuyitibwa yeepanka, ojja kuyitibwa nalukalala, ojja kuyitibwa nankani. Lwaki? Kubanga okutte awaluma, awe walumira ddala. Kati Allah subhanahu wa ta'ala okuleeta okusooka okutenda okwetenda n'ebitendo bino ebisatu nga tannaba kwogera kyagenda kutukingirizaamu, aba ayagala kututegeeza tusooke nga okukingirizibwa kuno okutukolako obulungi, tuganyulwe mu kusaba okukingirizibwa kuno, tusooke tumale kuba banywevu mu tawhidi oba mu nsonda ezo ssatu. Tubeere banywevu nnyo mu kubeera nti nno Allah tumwawula n'ebikolwa bye, tubeere banywevu nnyo mu kubeera nti nno Allah tumuyita amannya ge era tugamukakasaako nti gage, tubeere banywevu nnyo mu kubeera nti nno tetuyinaayo kirala kyonna kye tuteekeddwa kusinza okuggyako Allah yekka gwe tuteekeddwa okubeera nga tusinza. Era ab'ebitiibwa abampuliriza, y'ensonga lwaki Allah subhanahu wa ta'ala asembezzaayo omuteeko guno ogwa ilahi nnaas. Era ekigambo ilahi mwe muva erinnya erimanyiddwa nga isimu zaati, erinnya lya Allah ery'obwannannyini Allah. Kubanga Allah kiba kitegeeza nti yeyeka asinzibwa duna gairahu, owatali mulala yenna agwanidde kusinzibwa okuggyako ye yekka. Era erinnya eryo kuliyita isimu zaati, linnya lya bwannannyini olw'ensonga nti ebitendo ebirala ebiri mu mannya ga Allah amalala, amannya ga amalala, ebitendo ebigalimu yatugabanyizaako akatinitini, yagenda atugabanyizaako akatinitini, wadde nga akatini ako tekasobola kutuuka ku kitendo kye. Naye ekitendo ekiri mu linnya Allah ekyo tewaliiwo we yakigabanyaako wadde okukyawuzaako. Yatugabanyizaako nga wawona wezo tulaga As-Sami'u, eryo linnya lya Allah eritegeeza ki? Eritegeeza nti Allah awulira. Kati kyogamba nti abali ku palo tebampulira, bakuwulira. Kakati wadde okuwulirwawo kwaffe tekuwenkana na kuwulira kwe, naye yatugabanyizaako akatini. Onfuna? Kivuddeyo bulungi. Albasiru, okulaba gwe tondaba nkulaba. Kati okulaba ekitende ekiri mu linnya eryo Allah yatugabanyizaako, wadde yatugabanyizaako katini, okulaba okwaffe tekusobola kwenkana na kulaba kwe. Naye ekitende ekiri mu linnya lya Allahu ebyo tewaliiwo wadde akapapajjo wadde akatini ennyo keyawulizaako. Ensonga lwaki linnya eri baliyita isimu zaati, erinnya ery'obwannannyini. Barakallahu fiikum, jazakumullahu khaira. Abakadde baffe ab'ebitiibwa essula ekyagenda mu maaso, era ekitundu kye tugendako agenda kutubuulira obubi bw'ekyo kye tusaba atukingirize, kyekiriwa
kyetugenda okutandikirako biizinillah inshallah taala. Wa barakallahu fikum wa jazakumullahu khaira. Tubagaliza ekiro ekirungi n'ejjuma ennungi enkya byawunehe tabaraka wa taala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Nyongera okubategeeza kifo abaliwo olwaleero ekyali tugenda kubaawo kyetunaafiirako kyetugenda okulamulirwako. Manya mwagamba nti idha dhakarta almauta bwe lwojjukiranga abafu faj'al nafsaka ka ahadihim weeteeka mu kifo kyabwe nti kati nze nfudde bamalayika bazze bantaddeyo bamalayika batandise okumbuula